Alien Skin, Bobby Wine, Jose Chameleone ne Palaso. Tugenda sokera ku Abba Makasi. Jose Chameleone y'omu ku bantu ababadde bayina enkola ey'okubeera violent. Era Chameleone amanyiddwa mu kulwana, mu kukuba n'okukola effujjo. Mu mbeera ezo naye n'akuba ennyimba ezaatambula Africa n'ensi yonna. Bobby Wine be bantu era abamu abakola effujjo mu biseera byabwe nga n'olwo bakyalikola mu ngeri endala. Wabula kyensinga okwebaza ku kibiina kya Nuupu kino nja kubawa credit. Abantu ba Nuupu tebali violent. Era n'okwekalakaasa kutwalina 2022 November. Olaba nti okwekalakaasa kwali kwa byabufuzi ng'abavubuka waliwo ababawadde ssente. Abantu abekalakaasa ku olwo tekyali mu bo kwekalakaasa. Waliyo abaavaayo nga bajja bookya ebipiira n'okukola effujjo be bawadde ssente. Kubanga aba Nuupu bawemuzi yes, aba Nuupu bavuma. Naye era ne mu lumbe lwa Sseginya tetulabye ngumi. Abaana ba Kyagulanyi abo njabba wa credit zomanya I give credit where it's due. Aba Nuupu tebalwana. Aba Nuupu tebali violent. Violence yabo bagijja mu kuwemula n'ebirala ebiringa ebyo. N'okuzika kwa Sseginya kubaddemu bitakwatagana n'ebirala naye tewabadde ngumi ne bajjegulo ekiro bamuvumye. Abavubuka ba Nuupu singa babadde violent bajje bye bitama ne babyasa. So I want to give that credit when I have nanzba ku magali ga Kyagulanyi ag'olwaleero ag'ebyobufuzi weebale. Abaana ba Nuupu tebabba kiri awo waawo mubeera tulenza kuwakana 10 ku 10 ne mbaamu ayinza okukola ekintu nga ye ne saagenda yaabwe kulwana era kyovola nti Kyagulanyi tatambulidde mu kwekalakaasa nga bannabyafuzi abaaliwo emabega. So ekyo nja kyebaza nnyo kubanza ekigendererwa kyange saagala munnabyafuzi kulimba mwana muto bamutte oba bamusibe olwa gainiza munnabyafuzi oyo. No, I want peace. Muwe mule muvuma abantu bamwe mukole mwagala nenga abantu balamu nga abantu basibiddwa ku bwereere. First of all, Abba Makasi yavaayo n'agamba mbu omuzadde tasobya abiki oyo mwana wa muyimbi. Omuyimbi gwe twogerako alina amaka agamenyeka. So Abba Makasi does not have any moral authority okugamba nti omuzadde tasobya because Abba Makasi is a product of a failed marriage. Kati alina single mom, nyina asiba mbupale bumpi bumukomeeri, aline mutabani we munju. Ate byabazungu obimanyi asobola kuba n'omusajja omulala ajja mu nju omwo ate nga n'ekitaawe gyali e Uganda. So bambi confusion eyo ogiraba. Kati Abba Makasi kyangu okusigalawo ng'alinga mulekwa. Mu mbeera eyo Abba Makasi kyava afulumya statement ezigamba nti muzadde tasobya. Ekyo ne kyonoona generation kuba oyo akyogedde ayimusiddwa avudde mu family Katonda gy'ayimusizza mu ggwanga. Mu mbeera eyo Abba Makasi byayogedde ne byaffectinga abavubuka abalala bangi. It leads them to temptations of thinking nti omuzadde takola atya tasobya. Ne bagwa mu katego ak'ekiragiro kya Katonda ekigamba otyanga kitaawo ne nnyoko. Mu mbeera eyo Abba Makasi mu kumanya oba mbutamanya afuuka agenti wa Setaani aliidinga abantu mu kujeemera bazadde baabwe n'ab'obuyinza. Kyovola nakugamba weegendereze nnyo basereebu bye bambala, basereebu entambula yaabwe, basereebu lifestyle yaabwe. Because lifestyle yaabwe eriidinga abalala mu kwonoona ne mu kugwa mu kukemebwa Setaani n'abakwata. Remember waliyo eggulu ne Geyeena. Bwe ffenna tuliva ku nsi eno tebakulimba nti omwawula alijja ku ntaanaayo n'asaba. Tebakulimba nti omusiraamu alijja n'akusabira n'ova mu Geyeena. Tebakulimba nti pastor alijja n'akusabira ne bakusonyiwa ebibi. Eggulu tulikolera tuli ku nsi emmeme eyo noona yeefa n'oyambuka n'ebintu byo. NB notabena abalokole bangi bajja ne boogera ebigambo bajja obulamu bwa bukyuka ne bajja nga babirya ebyange ne bwendi birya kirisigalawo kiri Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Abantu ffe twekoona ku kigambo kya Katonda ne tugenda n'ekyo kisigalawo. Owokubiri King Saha gwe bwenna maliriza kya Abba Makasi gwe bwenna alowooza nti omuzadde tasobya genda weepankire ku nnyoko ojja kulaba. Genda weepankire ku Museveni ojja kulaba. Sseggirinya mwamulabye? Sseggirinya ali wano ng'akola duwa ya Kamulali Museveni afe. Ssewanya n'asabira Museveni okufa. Bangi beepankidde ku Museveni bafudde ne bamulekawo. Museveni akyali mulamu akyatufuga tomuwulirako ng'agudde ku ndiri. Bannabyafuzi bonna abamwagaliza okufa abamu bafudde abamu tebategeerekeka.
Lukwago unena atunanga omulambo kyokka road mayor tata abikaputafa na bulungi ne Lukwago yomu ku bantu abadde basabira Museveni okufa kati ne nebuuza Museveni mugo musabira obubi nga Mukama ayongera muwangaza kuba Katonda yagaba obulamu bwatugambe ki olooza Museveni yeyewa obulamu n'obuyinza bwe mba mukkiriza mwenna abakkiriza mu Bible nti obukulembeze buva eri Katonda nga Paulo bwe yagamba lwaki mulowooza Museveni yakyeyongera maanyi ng'ate mumwongera kunafuwa bwongo bwa Nkima Brains emmonke King Saha yazimba essaba ewuwe Nakawuka kyova olaba nti buli muyimbi bw'aba alina kyagenda okukola asooka Nakawuka naate ekinnewunyisa bangi abagenzeeyo ebivulu ne bibasala era bangi abagenze Big Eye kyamusala Amoti kyamusala n'abalala bangi abagenze ebivulu ne bitatambula bulungi ekitegeeza King Saha agaba amasannyalaze ag'eddogo King Saha agaba amasannyalaze aga Lubaale kyova olaba baakutte effumu waliwo ebyoto ewuwe bafuuyirayo enjaga banywa amayirungi bakola effujjo n'ebiralalala enkola z'abamweyana omulalu agaba ddiiru nze baganda bange bamweyana tangabiranga ddiiru bamweyana nkumanya ondaba tongabiranga ddiiru oba ofaanana bwo ate nze omulalu angabira eddiiru bamweyana omulalu kati ng'oyo oba omulaba afaanana nze angabira eddiiru ng'oba omulaba afaanana oyo angabire nedda baaba oyo omusajja gumulabye anuusa seggeredi nze angabira eddiiru nze no nja kunywera ku Bible emyaka gye ntuuseeko wano neebaza Katonda ntambudde mpola mpola n'ebyenkyambi manya nti nze mbagamba nze seebondeza mbwe nja kubeerawo nga ndi mulamu nsaluka kugwa sigenda kusiriwala sigenda kwonooneka ngenda kusigala nga nkola emirimu ne bw'onaakolima ne bw'onaayogera kuba Mukama yandekawo bagamba nti waliyo eggulu ne Geyeena duka olokoke okkirize Kristo oyatule obulokozi ogende mu yeekaalu ekuli okumpi mu kyaki entuufu osabe Katonda ogende ebweru okole ozimbe famire obe muntu mulungi olwanyisa ebikemo bw'ogwa mu kikemo weenenye soma Bible sonyiwa seggirinya sinza musiba kuva sinze jjaji naye twawulira ebigambo bye ng'agamba tasonyiye nankubadde mufumbira amwetonde talinya kuki obutasonyiwa kibi obutasonyiwa baganda bange kibi ebe nabona baserebu babitusigamu kubanga seggirinya tumukkiririzaamu bw'ayogera nti gundi simusonyiye naawe kijja kuwaliriza obutasonyiwa muntu ogende mu Geyeena nga ye bwagenda ogigenda bw'anaaba nga afudde talokose lwaki nti bw'aba seggirinya afudde takkiriza Kristo atamukkiriza gumaze omumusinga kubanga munnaffe omusiraamu wenna wooli lwaki ogenda mu Geyeena Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu ate bwe batokkiriza Yesu ng'omwana wa Katonda gumaze okusinga tekitegeeza nti nze jjaji wonedda Bayibuli bw'ekola etya kutegeeza byawandiikibwa so seggirinya kyabadde kirungi okusonyiwa munne naawe aliyo nga munno yakolemu okusonyiwa mu mbeera yonna saba Katonda akuwa ekisa omusonyiwe kubanga okusonya tugamba tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa batukola obubi kati King Saha ayina ekivulu nejjo namulabe nga ayambadde akakuufu mu bulago nga kuliko ejjirita baganda bange okuva obuto bwaffe ani muntu ayinza okweriranya ejjirita kikulaga obulamu bw'abasereebu mwe bayita waliwo omuvubuka bamuyita simanya lezabule simanya bujirita waliwo omulala bamuyita simanya biso bisala simanya balaba bata ba gravity omutujju ebinnyanya okuwemula okuvuma abantu okutyobola abantu okulwana obusamize ebisiyaga okukunama obwamalaaya okwambala obubi kyovola bw'osanga omuntu ng'alina eggaali ng'eriko abantu 50 n'omuntu omu atambula ng'aliko ekibinja ky'emyoyo emibi ng'enkumi ezi nga zimutambulirako mwakiraba wano mu nkuuka Saha ng'alinnya ku stage Palaso ng'alinnya ku stage Alien Skin ng'alinnya ku stage mwabalaba ekyambalo kya Alien Skin mwakiraba mwalaba nga akutte makolombojjo ng'erimu akaguwa bwe kati erimu akaguwa k'akalabba baganda bange mwenna abandaba ani agala akalabba ku nsi eno akalabba kintu kyantiisa wansi w'enjuba ne bwe banga omuyimbi ayimba ennyimba ne zikunyumira yagamba akabonero ke kalabba tegeera nti oyo kuba tubalabira ku bibala byabwe era bojja kusoma Bagalatiya 5:19 okuvuma okukyawa n'ebirala byonna biri awo bibala kutulabira nti ono si wa Katonda kyobola bagamba mwegendereze lyrics n'abayimbi oli yayimbye nti Kinawolovu it's a reptile and a reptile which is so slow eri oli agayi muganda wange ng'otambula ng'osonookanga Nawolovu ekitegeeza it's a spirit of delay okutambuza empola ebintu and it's a reptile it's unclean ani ayinkumu ayinza okulaba Nawolovu mu nju ye n'atadduka
ye kabaka noonyaamu kye bate bakoloze kaloge. So kategeera nti King Saha, Alien Skin, ba Palaso, ba Gravity, ba Bobby Wine, abaana ba Nupu, ba Penge abayita Lucifer nga mulaba emisana tukune mutafaayo. Those are all agents of the devil. How? They carry demons, lifestyle which leads people astray to go off the way of righteousness and the way of peace. Twali munkuuka nga tewali mirembe, kwekuba, kwevuma, kwekuba buchupa, kunywa mwenge, kwenda n'ebirala ebiringa ebyo. Ne bajja babaga yimba awaga, ne bajja balwana kati. Ne bajja balidinga abaana abato mu kwonooneka. Bannaffe aba Pinkett mwe bali kutusaamu ssente. Pinkett be bano aba ticketing. Obanga oyagala okulangira obanga oyagala okuteesa business nange 0704 Bannaffe abawumuka School of Journalism and Mass Communication bali wali nakulabye twalayo omwana asome ginoonyeeko ku internet awumuka noza mugimanyi ffenna gye twasomera ebyamawulire. Akankwasa balirega mukwano gwange akulembera NEMA, National Environment Management Authority, tukulamusizaako Haja Miss Kigundu ne Yasini mwebale omulimo gwe mukole Nakivubo Hams Stadium walune Hams Fitness Center n'amaduuka weegali. Operation Recreation ekyagenda maaso n'okutonda obugagga mu ggwanga ng'eyamba bannansi okwetandikirawo emirimu, balekeraawo okusabiriza, balekeraawo n'okutunga obutuuzi. Tulina ne DCCU, Digital Content Creators Uganda. Bannaffe Marine Time Cargo bakutuusiza ebyamaguzi byo mu ggwanga lya Uganda mu bwangu. So genda bafuna Marine Time Cargo gwe naagala osuubula emaali okugijja ebweru oba okujja muno gitwala ebweru ogereko nabo. Tavani Woods Kabusu mwebale emirimu gyonna gye mukola, tubaagala nnyo. Status